Real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posture. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Nkubuuzaako wonna osinzidde okuba nga otulaba era nga nkwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero program ya voltage gaba masannyalaze gennyini buli lunaku olwokuna ssaawa ebeeremu ey'akawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era nga nze omumbejja Luwedde Lilian okuba nga ngikutuusaako tugenda kuba tutunuulira nsonga za byabufuzi ekibadde mu ddiiro oba ekyaliwo nga tuwunzika omwaka oguwedde yali nsonga ya dialogue oba nteeseganya nga bamu balowooza nti gwe muwaatu ogugenda okuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi bwe kiba nti n'akalulu nako kalinga akalemeddwe okukyusa obukulembeze. Discussion eno twagitandikako sabiti ewedde naye twagiwa obudde butono nnyo kwe kusalawo okugikomyawo ku mulundi guno tusobole okuba nga tugikubaganyako ebirowoozo mu kifaananyi ekinene era nga mu studios namazidde okuba nga negatibwako abagenyi bange b'olunaku olwaleero nga kuno kuliko omwami Muwonge Vian okuva mu kibiina ki National Unity Platform era ng'omwami ono sabiti ewedde teyali naffe naye olwaleero waali nnyo okuba nga tutambuza programu eno mu bujjuvu okwonokosa mwami Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom naye mu studios mwali tulindiridde mwami Sendagire Muhammad okuba nga atwegattako onava mu kibiina ki National Resistance Movement naye nga tanaba kuba nga atwegattako ffe tugenda kugira nga tutambula oba nga tugenda mu maaso tutunuulira nsonga za byabufuzi olunaku olwaleero era nkusaba oteese ng'okozesa platforms zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook tubaako live era nga osobola okuyitako n'oteesa n'oteekayo comment yo nja kubanga ate ngisoma so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda emikutu egyo tuli live ku Facebook ne ku YouTube osobola okuba nga oyitayo ne tuba nga tutambulira wamu so nga ate ku X kwe tuli at The Alternative Uganda ku Instagram kwe tulinga The Alternative Uganda ate nga ne ku TikTok nayo gye tuli so the platforms zisobola okuba nga oyitako okutufuna gwe ayagala okumanya bye tukola ayina omukolo gw'oyagala tukukwatire oyina kalango kw'oyagala tukushootingire oyagala kulanga naffe osobola okuba nga oyita ku platforms ezo ennamba y'essimu kweri gisobola okuba nga okubako omwami oyo anaba agikuta ajja kuba akubuulira emitendera egigobererwa okulaba nti tukolaganira wamu ffe weetuli nnyo okuba nga tukuweereza era n'omwaka guno twewaayo okuba nga tukikola okwongera okubangula abantu ku nsonga ez'enjawulo ze baba batamanyiiko kubigenda mu maaso mu ggwanga era ng'ebyo tubiteekako nnyo amaanyi n'essira era omwaka guno tuguwaddeyo okutandika oba okusomesa bannayuganda ku nsonga y'akalulu akalulu kyeki era biki by'olina okuba nga weekenneenya nga tonnagenda mu kalulu gwagenda okulonda mukulembeze ki gw'olina okulonda biki by'olina okutunuulira ate ku mukulembeze oyo nga tonnaba kubanga omulondo oba omuteekamu obwesige okwongerayo eddoboozi lyo okulaba nti ofuna obuweereza obwo bwe weetaaga okuba nga ofuna
So fe omwaka guno yensonga gye tugenda okubanga tuteekako amaanyi. Era programu zaffe ez'enjawulo ojja kuziraba nga zisomesa ate n'okwongera okutegeeza kiki kye weetaaga okubanga okola gwe munnansi oba gwe omulonzi. Abakulu baaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero. Mwami Muwonge akazindalo kankasokeze ewuwo engeri gye tumaze ndowooza twasemba kulabagana mwaka guwedde. Amanya nze mwoyo gw'eggwanga Muwonge Vianney, njagala okubakulisaayo mu mwaka oguwedde era njagala okubaagaliza omwaka guno omulungi. Manyi guno omwaka we gwali gutandika naalongo wange yampa ezzadde eddenzi yoga ffe twagutandika bulungi naye era twongera okwebaza Omukama Katonda ku lunaku lwennyini olusooka bwe luti naga nti kambongereko omwana w'obulenzi. Njagala okubaagaliza omwaka guno gwe tugendamu, kimanyi tegugenda kubeera mwangu naye buli lukya buli lwotuuka ewaka tugezaako okusaba tulabe nga tusobola okuguyitamu kuba guno mwaka gunzijukiza 2020. Twali mu mwaka gwa 2020 abatuuliriza nafiirwa mikwano gyange ena naye nga bafa mu mbeera y'ebyobufuzi ne babuzaawo mikwano gyange 3 paka kati tetunnategeera abaana abo wajje baawulira. Mwalambula amakomera gonna? Amakomera gonna twagalambula be baana abamu kubali ku be bateeka ku palamenti okuli Lukwago Martin ne Kanatta waliwo ne Abdul nti abo nali mbamanyi personally nga nange bamanyi ng'omuntu. So kyova olaba buli bwe tutuuka mu myaka gino naddala nga tugenda kati mu kalulu tufunamu kiyegu kubanga tulaba obulamu bw'abaana obugenda okusaanawo. Naye era nzikiriza nebaze munywanyi wange Mayanja okuba nti omwaka guli era twali wano ate ne guno tuli wano eno okulanga tuyinza okwongerako ku Tafaali Uganda. Nate era nzikiriza nebaze management ya Digitalk okulaba ng'etuwa omwaganya tuyinza okubasifa abasinga okutegeera naye twongera okubeebaza olw'omulamu ne platform gye mutuwa okulaba nga tuyinza okuzimba eggwanga. Nzikiriza nti tulina eggwanga limu ffenna lye tuteekwa okulwanira era Katonda bwe yali atuteeka mu lino eggwanga nzikiriza nga tewaliiwo kuwakana kwonna nti lino eggwanga litumala okubeeramu nga ffenna tulina emirembe naye tukola nnyo okulaba nga ebyo ebitwawula n'ebyo ebiyinza okuzingamya eggwanga lyaffe ffe ng'omulembe guno tubirowoozaako netubisalira eggezi. Njagala okubeebaza olwo program gye mwakola gye mwaleeta mukyala Salabirete yali program ng'eri so productive gye nali kyewunyisa nti omuntu yaŋŋamba bugambi sooka ogendeko ne ŋŋendako naye njagala okubeebaza nti abantu ng'abo mubaleeta ne basomesa eggwanga ne babaako kye bazimba ne tubeera nga tuyinza okwogerako ebyo bifa mu ggwanga. Era olunaku olw'enkya tulina omwogezi w'eggye ly'eggwanga era nga kwalibadde naye ogibeerako n'olaba ono Felix owaffe. Yes ebo. Amiina. Felix bulijjo owaffe. Nsanyuse okulaba mwami Muwonge. Mwami Mayanja akazindalo nenkajja wa mwami Vianney nenkaleeta gy'oli. Well, abatugoberera ku Voltage mbalamusiza nnyo mbeebaza emirimu mbeebaza management okutuwa platform. Si birungi nnyo mbadde wano nga ndowooza ku Vianney afunye omwana omulenzi 1st January. Nze omuzadde omukaddekadde neebako omutwe gundi bweru kubanga kati kawerege wa school fees back to school kati yakola ki yatambula era nabaddeko wano juzi mu Makindye nga mu initiative ya Grameen Women Initiative ne Sarah Kanyike Foundation nga tugezaako okuinnovatinga butya ebyenjigiriza busobola okubeera accessible ku buli muntu no matter class ye. Waliwo ideas empya twogerezeganya n'amasomero kubanga essomero lijja ne lisaba school fees ne lisaba requirements ne lisaba ate nga ebyenjigiriza byandibadde byabwerera amanga gatwegomba zaala mwana agende ku ssomero. School fees si kikulu
wabula nga ndabirira gy'omulabiriramu awaka issue. So twakipilot nze wano ndi musanyufu nti lwali tubadde ne meeting e Nakawa ng'era tugezaako okulaba nti innovations ezo tuzitwala. Twagala okulaba nti mayanja nyingira kati ebyobufuzi ebikwata ku lususu lw'omuntu. Byani mbadde nzijananga nti obadde nnyo mu bintu bya waggulu eyo. Ne kati njagala okukawansa okukola politics akwata ku bantu. Neeyanziza nnyo okubeera wano nange era njagala kugamba abantu nti tetulinayo ggwanga ddala. Ffenna mu langi zaffe aba blue, aba red, aba yellow. Bottom line twagala kuteekateeka Uganda ffenna tugiyagaliremu. Waliwo abagirabira mu angle ya red, waliwo abagirabira mu angle ya green. Langi zino zirina ekisero ky'endowooza bo kwe baba basinziira tukole bwe tuti. Aba NRM bagamba tuzimbe amakolero tuteeke ebyobulimi tubikwale nga business n'ebirala. Naye ate bwe nali mu FDC enzikiriza yali nti ebyo byonna nga tonnaba na birowoozaako sooka osomese, sooka obeere n'ebyobulamu ebirungi, beera n'emmere. Ffe nga tulowooza nti ebyo bisatu bw'obikola n'obijjako engalo bino ebirala bikola ki? Bisobola okwongereza. Nja kudda wano mbabulire ideology ya PFF we naaba nzikiriziddwa kubanga tukyali mu kugiteekateeka okulaba nti tujanjula. Neeyanza nnyo buli omumpita okubeera wano. Okay, neeyanziza neeyanzege Mwami Mayanja. Ndowooza katusooke tuyite mu wiiki. Mwami Muwonge otusiigire wajja obadde bibadde bitiira bibadde bitambula bitya? Gye mbaddeyo waliyo ebintu bibiri. Ekisooka ekya munnamateeka Aaron Kiiza bibimu ku kusoomooza kutuwulira. Lirya n'abatuwuliriza bakadde baffe baalwana ne bagenda mu nsiko nga bayaayaanira eggwanga erigenda okutambulira ku rule of law. Bw'otunya mu M7 10 points program ayinamu ennyingo egamba nti constitutionalism. Teggwanga tugenda kulitambuza kwaga amateeka agakkiriziganyiddwako eggwanga lineeno era ge gagendanga okutukulembera mu buli kimu. Naye bwe ndaba munnamateeka eyavudde ewuwe ajje akole omulimu gwe gwe yasoma n'agukolera ebbanga najja nga azze okwogera ebyabalooya naye nga gwabyogerera naye tabitegeera. N'amaliriza nga oli atabitegeera mu mutwe gwe n'endowooza ye ntini alowooza nti ono atandise kumuvuma buvumi. Lirya n'abatuwuliriza ebintu bino byetaaga bitwenyikizi era tunakuwale mu mitima tutandike okukola okusalawo. Nina munnabyabufuzi omu gwe nalabye yabadde ndowooza mu ggwanga lya Chad nga alina congregation gye yabaddemu ng'agamba abavubuka bato mulwanirire nnyo constitution yammwe naye esobola okutuuka ekiseera ng'esobola okubalwanirira. Munnamateeka yagenda okulwanirira constitution ye kubanga ng'asuubira nti mu maaso eyinza okubaawo n'emutaasa. Ebyali e Libya n'ebiwandiiko bye baali bakola tebaabigenderako. Eggwanga ne lituuka ne liggwawo ng'ekitabo baakijolonga tewaliwo gwe kisobola kutaasa. Eggwanga erya Libya. Eggwanga erya Libya. Eggwanga erya Somalia mu mawanga agamu agaali gasinga amaanyi awo mu gundi awo waggulu. Bw'otunuulira Sidi Bale abantu abaaliwo tebaalwanirira mateeka gaaliwo kyova olaba ne bwe baaba nga tebaakirwanirira baatuuka okwagala ye balwanirire nga baamala dda okugijolonga. Kikye ŋŋamba tutandike okulaba ebintu nga basajja bakulu era tulinde nga kulinda nti gundi ekibadde kimutuuseeko nze mumanyi tigundi oba nze simumanyi. Tumanye ebinnuma. Tuyina bamaama abatweraliikirirako, tuyina abaana
bwe tuva ewaka muwala wange musiibula ne mugamba nti kati ngenze kuyiiya era abamanyi nti ngenda kukomawo era onikiiza alabika naye abaana bwe yavaayo yagamba nti ngenze kuyiiya nkomawo naye teyasobola kudda. Bantu mwe abatukulembera gwe Freeman bwe waddewo abaana bo babakulisaayo. Mumulowooza ffe tetulina bantu batulumirirwa. Ebintu bino eno tuteekwa mu mbeera yonna, oba okkiririza mu ndowooza ki oba okkiririza mu ndowooza ki, ffe tuteekwa okuteekawo olutalo olw'amaanyi. Olunaku olwaliro Eronikiiza yaliyo nenjagala nkubuulire. Olunaku olw'enkya Mayanja anninaanye wano gwe ngenda okubeera nga gwe ndabayo oba nze kubanga ffenna tuli ba candidate. Olunaku lwe twasalawo nze nasalawo nenga nti obukulembeze obuli waneeno tuteeka okubulwanyisa. Tewaliwo yaŋŋamba naye neematiza nzekka nendaba embeera ne tujja tulabe engeri gye tuyinza okukwata eggwanga lineeno. Ekyokubiri kyekitalo ekya Honorable waffe Muhammad Sseggirinya. Eriya n'abatuuliriza olumu ngenda neezigwamu amaanyi n'okubira ku Mayanja n'akuzaamu ku maanyi n'okubira ku bakomrade bakuzaamu ku maanyi. Bw'otunuulira debate eriwo oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya byenyikiza. Olaba abantu abategeera nga tuli ku mikutu gyabwe egy'enjawulo nga bagezaako kugamba nti Lilian ye yali omutuufu oba Mayanja ye yali omutuufu, naye nga tebeebuuzizza genesis ya bino byonna gye bivudde. Tebadressinze mbeera ki omuntu gy'ayiseemu okutuukawo waatuuse, okutuuka okufiira obulamu bw'omuntu. Tewali ayagala kukyogerako. Naye twagala kugamba nti gundi alabika ye mukyamu yatutte abaana, nti gundi eyasigaza omulambo alabika ye mukyamu. Debate yandibaddewo yakukwestioninga masiga ga gavumenti okugabuuza oba gakola. Twandibuuzizza nti judiciary ekyatuyamba ki? Twandibuuzizza abalamuzi ffenna bwe tukwata omusolo gwaffe ne bagugabanako bakyakola ebintu ebiri mu interest zaffe. Olwo munnamateeka omu yali atusomesa awo ku kitebe kya Nob yagamba nti bwe baba bakola omulamuzi ng'akola ruling mu mbeera yonna talina kwebuuza ku Mayanja okubaako yenna gwe yeebuuzaako. Naye mu ndowooza ye n'amateeka ge yasoma ateekwa kunoonya mbeera nga gundi gy'agenda okusalawo ensala ng'eri judicious, ng'erimu obwenkanya. Lilian najja wano ne nkugamba nti ffe mu Buganda tetufugwangwa, twali tukulemberwanga nga batulamula bulamuzi. Kubanga omuntu akulamula kigambo kikulu, atunuulira ebyo n'amala n'alamula ng'asinziira ku biri ku mmeeza. Bw'aba ng'omubaka wa paalamenti ebigere bivunze n'embeera gy'alabikamu, naye nga gwe omulamuzi olinda babeewo akugamba nti ono omuntu asaana agenda afuna obujjanjabi. N'alabya ababaka ba paalamenti abeefuula nga ne paalamenti yagala okwefuula nti ebadde yagala nnyo Sseggirinya. Naye abadde mubaka wa paalamenti. Bwe twali nga leader opposition yali Mpuuga. Mpuuga yakulemberamu ababaka bonna n'abagamba nti tufulumemu eno paalamenti, tuddeyo mutugireyo obutambi tulabe babaka ki abaafuluma abali ku cause. Abanupu bwe baafuluma n'abeefudisi n'abalala batinitini ensonga baali balowooza nti z'opposition. Tumaze kufiirwa omuntu n'abo abaali tebafaayo ku bulamu bw'abantu. Juzi wano twalina omubaka wa paalamenti ow'NRM. Kooti yali yakamala okumutta. Abasajja bakutte mundu bannantagambwako ne bajja ne bamuyoolawo. Paul Akamba. Nkulaga nti kino ekizibu kinene nnyo n'okusinga abasinga kwe tukirabira. Eggwanga nga linaatandika okusaanawo. Abo abalina okwogera bwe batuuka okwogera batuuka ekiseera nga tebakyayagala kwogera.
era babasalawo okwogera bwe bajja teboogera go mazima ge bandiyogedde awo bw'olabira nti eggwanga ligenda okusaanawo. Wali toyagala parliament oba mwali temwagala parliament ebeere mu nteekateeka ya kuziika ekyo tekirina buzibu tugamba before ng'ebyo byonna tebinnabeerawo stansi ya parliament yali eyimiridde ku ki kubanga yali mubaka wa parliament emisango egyamusibibwa bw'oba ng'osabye beyiro nga wayiseeyo emyezi 6 osobola okugiweebwa bino biri mu mateeka senga twagamba nti Sekirinya yalina okuweebwa beyiro ku myezi 2 naye ebbanga ery'emyaka 2 n'osiba omuntu toleese bujulizi oleese abantu abaagala okugira bwe bamala mu keesi nga babaleese ngaaga nti batuleeta tuwaayirize abantu bano naye ng'omuntu omaze okumukosa kino kiddayo eri parliament nga tubuuza nti wakati wa bamemba bammwe nga banyigiriza n'okubateekako obutali bwenkanya parliament etubuulire kiki kye yakola kubanga okutya kwennina olaba bituuka ku mbaka owa parliament olowooza Vianney waabwe atalina kyendi olwo Vianney waabwe atalina kyali kitegeeza ogenda kufiira mu kkomera olaba abo abalina platform abo abalina abasobola okuboogerera batuusiddwa ku ekyo kimpa maanyi kwagala kuddamu kulwana kubanga ebibuuzo byandibaddewo nkugambye ekisooka twandibadde tubuuza judiciary oba ekyakola mu interest z'abannansi ekyokubiri parliament bw'otunuuliramu eno saakasiyo nerirayo bo kubanga omu ku bo yayisibwako obutali bwenkanya ne basalawo okusirika kati bwafudde ne bajja ne bagaa nti munnaye ono abadde munnaffe nnyo lwaki tewabyogera luli eri lwaki ffe abalamu temutwagala obujjanjabi buno bwabadde afuna omugenzi kati esente zibadde teziva ku akaunti ya parliament Lilian obuzibu bwe tuyina ku kyalo okwo twalinako omusajja omugagga naye ng'omusajja buli wanywamu agamba kankukube nkusasule batutuusizza ku mbeera kankukube nkusasule anti nze agenda okusasulira nze mu parliament maama wange mulamba Namboozi abasirikale bajja ab'amagye biseera togikwatako ne bamukuba ne bamumenya omugongo bamukuba omugongo tekimala bogamba nti ono gwe tukubye omugongo tugende tumujjanjabe question erina kubeerawo lwaki oba omukuba omugongo ku myaka gyaliko omulandi si mukadde naye omuntu okukuba omugongo Lilian aba akusubiza essanyu ly'oku nsi kuno ebbanga eryo twagala okubuuza era essanyu teyalikola ki teyalifuna naye bano abali ebweru n'okwagala okujajjatta y'oli ajja kukitwala mbu tebamujjanjaba tetuteekwa kubeera mu nsi nga mayanja ayimyawo naga nti Lilian nkubeeyo oluyi nkusasule no ekyo si kikulu. Okay. Neyanziza mwami Muwonge mwami Mayanja kwasizaawo nze wiiki ebaddemu ebintu bingi naye kisinza okunsanyusa ge mazima ababaka ba NRM leero ge baatulaze era ntuusa nebuuza kati oba bonna baafuuse beebukunja omanye abantu aboogera amazima ku nsi bali bukunja ogangula essowaani yakuliirako bantu bange kati ababaka ba parliament ku mulundi guno bansanyusiza naddala ba NRM baatulaze nti tebagenda kwetaba mu kandolindoli wa state yaliwa tubadde nga tulaba amankwenyu nga waliwo mubaka afudde netufuna full house abamwagala n'abatamwagala waliwo abaali bataagala olanya nze waliwo n'abantu ukirira ku twalina emipango mingi nnyo egiri against olanya naye we yafa abambadde amasuuti agamasamasa boogera bino ne bayiya n'ebitontome mwana atukusegirinya ab'NRM bagambye temubituyingizaamu mwamwetidde mufaafaagane naye nze kyankoledde eggwanga bwe linaatandika okubaamu abantu abali realistic bwe batyo banga natunuddemu naddala Nabbanja abadde akola nnyo emirimu egyo gy'aba foot soldier naye ne Nabbanja olaba yazizze teyali bweru wa ggwanga
kugambye omufu bw'afa mu paalamenti nga munene nga Segirinya ate abadde wa Scandinavia. Minisita w'abavubuka yaliwo mukulu Balamu. Nze sijja kusekanga Vianney kubanga kati Balamu yafuuse kisekerero. Ne minisita mulamba. Anti tekigaana. Waliwo omusajja omuyaga nti mu gavumenti y'Abajega n'abagwagwa baba ba minisita. So ekyokufuuka n'abali ku luno lwa gavumenti abamu era tebaaliyo. It is okay. Lilian kikinze kyendiko kati kubanga nkaddiye njagala nnyo omuntu nandaga ekyo kyampuliriramu. Okay. Tebamwagala, tebamwagadde, tebaaliwo ng'alwala, tebaali touched nga bamukutte, debate ye teyajjako ne ku floor nga babuuza ku plight ye ng'omubaka parliament. Okay. Which is okay. Segirinya aba alina emisango gye yali ateeberezebwa, ne bamukwata, ne bamusiba, kyandinumye ate ne bajja ne bamascaladinga ne bamwogerera ebirungi nga tebabaddeeyo ng'abonaabona. Bino ebyatuusewo mu kuziika nze sirina gwe mbinenyeza kubanga mumpolampola eggwanga libadde lirina okutuuka awo. Omuntu eyagaana abantu okubeera ne freedom of assembly definitely because mankind taba na virtue. Omuntu wabanga alina okulya emmere gwe otamuprovidingira kulya mmere kale at least alya emmese. Anti kati okufuuka kwafuuse so bwewajjawo byafuuse entabiro ya byabufuzi kati bwewajjawo traditional spaces abantu gye bagenda ne ba-expressing their political views. Tolowooza nti wakiggalawo waba inviting to create new spaces. Kati okuziika kyekimu kuki kati emirambo gya ttunzi lwaki okukuba kati olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi osinkaneko abantu abawera 5 okozesa miliyoni 28 naye omufu bw'afa Katonda ng'akuyambye olinamu osobola okuwa amabugo ga 10,000 osobola okwadresinga lale y'abantu 10,000 ebyo oba kitegedde message neetuuka naye mu aspect endala ekyobulabe ekirimu the cultural institutions. Yes. Because wano wetukutte kigenda kuba kizibu okwawula omuganda ku mukakwa, kigenda kuba kizibu okwawula omusiraamu kwatali. Kubanga nina sifola kwembadde nga abasiraamu bagamba nti ffe bwe tuba tuziika bino na bino tebikolebwa kugwa Segirinya constitution yakyuseemu. So nze ebyo binkoledde nnyo nenze ekibadde kisinze obukulu ebyo byonna nkugambe bya bulijjo tebibadde issue. Nekisinze okunkolera ye spirited fight mu General Court Martial. Okay. Ekyo nze kinkutteko nnyo njagadde arguments of law. Era emirundi egisingamu obungi omanyi abakola mu state abali ku side ya state basobola okwekangabiriza naye ffe mu court of public opinion tumanye ekituufu ku kiki. So everyone now knows the one General Court Martial is a subordinate of the judiciary system. Nti era omuntu bw'abanga tafunye bwenkanya mu General Court Martial alina right of appeal to civil courts eziri wagguluko waki wa court of appeal. Nze kachanga debate y'okutryinga ba civilian mu court martial etandika ezo ze variables ezembadde njagala okwepronouncing. General Court Martial is a subordinate of the Constitutional Court which apparently is the Court of Appeal. Oba kitegedde kati era nebaza Katonda olwo omuntu alina hard skin nga Kizza Besigye wanga judiciary justice systems zetu benchmarking koze twegomba Katonda teyazisa wansi nga ku Luhani obanga emmere y'Abamisiri y'Abayisirayiri gye balya nga badduka emisiri gye saagala kwatuukiriza ku mpewo kuba sho ya mu Luganda nti naye ezo judiciary system justice system zizimbiddwa nga abantu batomeregana ne established jurisprudences. Lwakuba kye kigambo kya Luzungu lunene nti amateeka bwe mugateekawo ne gatafuna kugezesebwa tegalungiwa tegakula tegakola kakati
naffe kenyini omusajja abadde nga ajja wano namulaba wano bamwamuleeta yani Dubai deputy spokesperson wamanyaga nti actually civilians can be tried in civil and military courts. Kiri premised mu UPDF Act. Nenzire wange nengamba kati nfudde. Ate omanyi we bagamba kasita tunakwatanga ebyefaananyiriza. Jukira eno mu kooti zaffe waliyo ekigambo ekigamba beyond reasonable doubt. Yes. Oyinza okujja noga nti eno nkofiira y'amagye. Mu kooti zaffe it has to be beyond reasonable doubt. Era waliwo abasibiddwa olw'okwambala obukofiira. It is because baba tryingira mu ziri kooti ezitalina principle of beyond reasonable doubt. Kakati ne ngamba kitegeeza nti nsobola okufuna ekitengi kyange eky'amaddowadowa. Musajja nankwata nantanga nti nze bwe nkiraba kyefaananyiriza olugoye lw'amagye. General Court Martial. Okay? Kati tubadde twetaaga okufuna a senior citizen, one with a very hard skin. Aletebwe mu kooti eyo. Tusobole okufuna benefit y'aba legal minds nga Kalibala, nga Mpanga, nga Lukwago and others. Basobole okutuinterpretingira ebintu bino. UPDF Act yategeeza ki mu kuteekawo kwa corridor akanatryinganga ba civilian muki spirit kije bakoleramu. Zebyo bikulu nnyo kubanga General Court Martial eno teri mukiza abesijeka. Ne Haji Bulobedi Lutale kati ne Council Aaron Kiza. Ne mulimu abaana. Yes. Be bakwata mu kalulu ka 221. Bamaze mu besibe emyaka 4. Abatanna bakuteebwa. Be bataddeko tebatubulidde na misango gye bakola bagikola batya obujulizi obubalumika because there can be evidence. But is it substantial enough? Is it obujulizi bukuluma kyenkana ki to be convicted? Si buli bujulizi nti bukusibya. Ate no manje ekisinga okuluma kuba n'abaana abasigalayo tebamanyiddire bagendako mu kooti. Munnamateeka yatambula Desemba yina n'amumalako kati atandise okutambula January ono paka waggwako. Naye tebapronouncing nti batugenda kubakomyawo ennaku z'omwezi bweziti kati bo bali mu mbeera ey'okwagala bavundire mu makomero. Court Martial bwe bange ina holiday sobola okutryinga abantu ba bulijjo. Then tulina okubaganyako ebirowoozo ku axis ya wenkanya nga bwe tubumanyi. Nawulidde nti bweba etudde chairman nga atudde ne George advocate ne ba prosecutor ne bafuna essimu eve wa commander in chief obe wa CDF. Zino proceedings zisobola oyimirizibwamu. Okitegedde? Kakati ebyo ate tubigeraageranya bitya nezi covenants ezate setting standards mwe tufugibwa ng'abantu. The trial must be a fair trial. It must be a free trial. It must be a secure trial. Okay. Era tubadde nga twemulugunya nti omulamuzi ono lulinga laka agiwandiikidde ku simu. But it has been speculation. Kati eno mu General Court Martial bibadde tetulina mukisa gwa byogerako. So nze amawulire ago ekirungi it is still a developing story. Yes. Bikyagenda maaso nenze bw'omboza nti kiki ekikoledde amawulire. Lwaki this time around nkirese nti luli wabaddewo ping pong games. Era neraliikirira nti abasirikale munda mu Court Martial abagamba nti banyiga buli we tugiyita tribunal nga bagamba it's a court. Era ne munnamateeka Martha Karua era ne bakimugamba. Anti kati which court sends away legal practitioner? Court ki? Kiringa kugoba munnamawulire mu newsroom. You are sending away journalist from a newsroom. No. Ate no muone sentence ngeri unprecedented. Provocation yava kuyagana munnamateeka kugenda kutuula ku bba. Oba kiwulira? Okay. Omunnamateeka ng'ali mu courtroom. Aina all the liberty okola nga bwakoze eki bwayagala. Naye ekisinga obukulu gwe mutindo obukugu obumanyi nfuga y'amateeka yaba nanyini kooti y'amagye.
Okay. Because waliyo ne bannamagye ababadde nga batwalibwa eyo ne tutafaayo ku trials zaabwe ate ne baweebwa ebibonerezo ebizibu eyo kooti eyinza okusiba emyaka 75 ekuligika emyaka 10. So ani ayina what qualifications omuntu zaalina okuconvictinga munne for 100 years ebyo tubadde tetubimanyi. Twebaza Katonda lwa Kizza Besigye nga bwe yagoba omusolo gw'omuguwa nga bwazaalina ebintu byakyusa mu ggwanga lino yadde nga ali mu opposition. Nze nkakasa nti luno olutalo lwa General Court Martial n'abantu ba bulijjo kasita balutaddemu Besigye tebigenda kusigala kyekimu. Bannayuganda tulina kusabira Besigye Katonda amuwe obulamu kubanga olutalo lwa kooti lusaana ng'omubiri mugumu n'omwoyo gwo mwemalirivu. Mukomera tewabeereka Anti. Okay, twanirize Mwami Sendagire asooka alamuse ku batulaba atuyisize mu wiki bwetambudde newankubadde otwegaseeko kikeerezi naye tujja tumukubire mu ngalo. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda akyatuwadde obulamu nga tussa wamu n'okwebaza management eya Digi TV batukoze obulungi obutagambika. Njagala okwebaza bannange bano obutakoowa Jojjuzi na Luli ne basigala nga bajja okubanga balina kye bateeseza eggwanga. Nze mu wiiki yange nga Kasirye Sendagire Muhammad okusookera ddala njagala okwebaza President Kaguta Museveni kubanga ku myaka gy'alina alina obuvumu amaanyi. Jojjuzi Uganda sebo twakuŋŋaanyiza aba presidents okuva mu mawanga n'amawanga ne bajja wano eno ku nsonga y'ebya agriculture kulya food safety n'ebyo byonna ne president n'ayimirira bulungi. Kyokka ate n'atakomaawo after a few days president tumulanga ali Abu Dhabi ng'era agenza okurepresentinga Uganda. Speech ye yabadde nkulu nnyo really era investor okujja. However ayina akantu ke ba investor bamu ku meetings waliwo abayogedde ku waste management nayogera ne ku landfill bagamba anti feno gye tuli tetukyali ku bya landfill fe wanate mu Uganda president bagenda okukimugamba nga fe wano ku Uganda banoonya billions of money bagamba anti kati eri wajjudde tunoonya landfill tujuza awalala naye fe tugamba nti ku mulembe guno 21st century sorry wano we tuli kati nze ndowooza KCC ete yali badde tevaayo kutandika kwogera ku bya landfill really. Era nga njagala okujjukiza nti mukyala Robin Arabanja prime minister w'ekitiibwa we bagenda e Dubai ne Mwami Rusa kakasa we bagenda tebasangayo landfill awamu ku gye batambulira nga benchmarking basanga waste management nga bazikuba bazookya. So really tulina okutambulira ku speed yemu n'amawanga amalala okusinga okubeera ngaawo nti tunoonya billions of money we are looking for land. It is a wastage. It's a wastage. Era mu wiki yange njagala okukulisaayo abasobodde okugenda okuziika Segirinya Muhammad Segirinya abamu ku ffe tetwagenze olw'okutya okungi okw'abannaffe abawambye twalabirawo nti bawambye embeera yonna ekintu ekitabadde kituufu oluvannyuma lw'okuziika okwo Kasirye Sendagire Muhammad navaayo Jojjuzi ne nteekawo embeera nga mpita eri family eya Honorable Segirinya nti abakulu bonna abagenze tuli kubatwala mu kooti omuli Nuupu omuli n'omwami Lord Mayor Elias Lukwago kubanga bagenze n'abantu balinyiridde emmere y'abakulu enva zonna ezabadde kwegamba batemye emmere kati family teyina na byakulya. So I advise the family nti basobola okujja e Kampala. Kasirye Sendagire Muhammad I'll front this. We shall take these people in court and surely they will compensate. Batemye emmere okufaako obufi. So ekintu kyetasobola kugumiikiriza kyanaku nnyo nti family yavudde ne bagamba nti abange twategese bwe muyina okubeera awagazi ne munnange abasajja abalaze kwegamba obutawa kitiibwa amaka g'abantu bo ne basalawo okutematema emmere y'abantu seriously batemye amatooke bagatemye balinyiridde mu matooke go bagambye bwabaddemu ebijanjaalo binene ne babirinyirira okitegera kyengamba kati balese family nga nekyokka tebakola ki tebayina. So wiki yange ebadde ya nnaku naye tusaba Katonda ajja kutugumya neyanzeke. Okay. Nzikiriza nzijewo akantu kamu omukulu bw'abadde atandika kyekye nagambye nti buli wemuwangala ne gavumenti erimu obunnanfuusi ekola
abakulembeze abali awo bwe batyo ababuyabuya nagambye bwe batyo tetwagala batugana ku digital okulengeza abantu ababuyabuya nga temukulembeze ati naye alabye nga waliwo abakigwana nenjagala okwebaza eriyo bye bayita ababuyabuya gye bali naye kikyembadde njagala okwogera nti tuze tukola declarations ez'enjawulo. Amawanga ono mukulu gayogerako gana agazze wano eno gazze ku nsonga ya agriculture. Nakubuulirako ku Malabo declaration gye twakola nti ebitundu 2 ku 100 yali Maputo Malabo anti waliwo Malabo waliwo ne Maputo ey'ebya health ne Malabo yali ku bya agriculture nga declaration zino bazikola kuga nti 20% zinaagendanga mu byobulimi okugezaako okuyamba ebyobulimi. Naye saawa zineno ne 5% wano tewera egenda mu byobulimi. Ne bakulaga nti bafulumiza sente okuteekawo embeera olabira ddala nti gavumenti kyekola eringa etakitegeera. Tusabire nnyo eggwanga lyaffe. Auditor General's report nayo yafulumye era yakwasiddwa myuka Speaker wa Parliament omukulu Thomas Tayebwa. Newankubadde nga munaye Ssaababalizi w'ebitabo yategeezezza nti gavumenti bw'enaaba tekomye ku ssente zesaasaanyiza mu busiimo bwewa ababadde abakozi ne bawummula olwo n'eggwanga lyolekedde akabi ak'amaanyi olw'ensonga nti n'ebbanja lye tubanjibwanga ng'eggwanga lyeyongera okula buli kadde. Olinawo comment Mwami Sendagire ku nsonga eyo nga tetunagenda mu kuwummulamu? Okusookera ddala Auditor General yafulumiza report eyo. Kusaidi yange kusaidi yange yatukoze bulungi nnyo actually okusinzira ku yali yajja ne performance ye right now tuyina kye twalabye checking omanye otajene wabanga ali professional nga akola omulimu gwe bulungi era nayagadde nnyo statement eyabadde ya deputy speaker gye yavuddeyo nayo n'agamba nti kale boddeyo byonna bivuddemu naye ate ne Auditor General department yo nga yo mu Uganda Auditor General bamanyi okufuna sente kwamba ogenda ku district nga waliwo n'omutanwa oguteereddwawo specifically nga gwa Auditor General oba oli awo okubaako n'engeri gye bakolamu corruption levels ne ziba nga zeeyongedde. So nsiima omulimu ogwo era mu kulaba okwange wajja kubeerawo change. Okay. Mwami Vianney, comment yo. Nze comment yange fe mu byenfuna tugamba you minimize cost, you maximize profit. Bw'obanga amawanga gonna agakuze expenditure oba ensaasaanya gye basaasaanyamu eteeka okubeera calculated. Temumala gasaasaanya mu ventures ezitayongerako. Kyovula ffe twali tugamba nti ebintu ebikulu nga Manja bwakyogeddeko nti tuteeke sente zaffe zonna expenditure yaffe ebeere mu bintu ng'ebyenjigiriza, ebeere mu bintu ng'ebyobulamu, ebeere mu bintu ebyobulimi. Bwe naabeera awo ebisigadde byonna bijjanga kwekola bwekozi. Naye bw'olaba embeera eya gundi bamuwadde gundi bamuwadde 5 gundi bamuwadde biki ogenda okulaba nga kiriya teriiwo kitegeeza. Ne bw'oba ng'ogenze ku mugga n'ogenda n'ekidomola nga kiyina wekitonyeza amazzi totuusa geegamu. Kyova olaba ffe ng'ab'ebyenfuna twavayo ne tugamba nti bwe tuba nga tulina embeera yonna gye tusobola okukola okwongera ogenda nga tukendeeza expenditure nga walabye twasanyukidde Electoral Commission eyagenze mu maaso n'okuddamu okugaziya ebifo mu Uganda yonna. Obadde osanga kansala nga wa zone emu, obadde osanga kansala nga wa zone 2, but bw'ogenda okukitunuulira baga nti service eyongera okutuuka. Naye tugenza okukiraba n'okukyetooloola nga expenditure zino eno ate it becomes a burden. Naye ate tubasaba n'okubeebaza nga bwe bakikoze eno ne Parliament bwe kyandibadde kubanga tulina ababaka ba Parliament 529. Naye ate ku meeza yange kuliko constituencies zigenda okweyongerako 35. Ebyo buli wetunaabira mu byobufuzi ebyabadde ikuula eggwanga lino terigenda kukula. Tusaba ekikoleddwa eno n'eri kyongera okukolebwa. Bwe kibanga ekifaananyi kigazi
Enongosereza zino Mwami Mathias Mpuuga bwe yali azireeta obanga aziteesaako okuba nti zireetebwa okutereeza ebyokulonda n'embeera eyo bwetyo mwazisimbire kubi okuba nti basala ku nnamba y'ababaka ba Parliament. By the way, ekyo tekyetaaga ekintu kitini nnyo. Kyetaaga ekintu kitini nnyo naye nga bwe nkugambye nti mulimu ebintu bye baleeta naye nga waliwo ekibyekweseemu. Bw'ebeera nga expenditure, twogera ku expenditure, kino ekintu kinene nnyo. Bwe tukireeta nga kiri kyokka kubanga already tulina kye tujjanjaba. We have identified a problem ne tugiwa solution yaayo. Ekigifuula ekibi ate kwe kugenda nga tugattirizamu ebintu. Nga balaba Electoral Commission yakoze omulimu munene neddamu mu Uganda yonna emukono gye baali babasala embalala gye baali basalaasala neddamu egaziye kubanga burden ebadde eddayo ate kuoyaawo omusolo. Kati tugamba sente ezibadde ziweebwa abakulembeze abangi kubanga abakulembeze bafuuse nga bagenda kusinga n'abalonzi. Kati tugamba ezo sente ziddeyo zikolera abantu. Kyova olaba mukulu wange akugambye mu byonna byatunuulira kati atunuulira service delivery kutuuka ku muntu. Naye badde service delivery jjanga yakekwa lwakubanga sente abazitwala baki bangi era nzikkaanya ne Auditor General nti twetaaga naddala empapula zino eno nga ripooti ya Auditor General okwongera okujjekkaanya. Kyovula ffe tusaba obukiiko bwonna obwa Parliament kosase paka local government okugenda mu ripooti eno okugezaako okutunuulira Auditor General biki bye yagambye n'okubitunulyako n'eriisa n'okutunulira recommendations ezo neeraba nga Parliament eyinza okuzitambuza mu maaso. Neyanziza Mwami Mwonge. Mwami Mayanja mpa comment yo tugende ku mulama gonna. Well, mbadde obstructed, sinaba kufollowing development ya Auditor General's report n'ebyayogeddwa because attention yange badde walala naye eyo ndowooza kati nayo ritual kalombolombo buli kaseera bajja kukola auditor's report nga tetunaba kubuguutanira eno mpya. Twandibadde tusooka simanya ani gwe tusobola kukibuuza andibadde leader of opposition would needed twandibadde tukoze evaluation kweri enkadde ne twebuuza nti bwe baba bayogera bino probes nezitakingibwa nezifomingibwa kiki kyetwajjeemu era kyatuwadde economic gains ezenkana zitya. Kwanza ndowooza nti Auditor General ajja kujja mu ministry ya Vianney asange nga waliyo sente ezabula ripooti agireetere speaker agisindike wa lopo wa Kosase Kosase akole recommendations zidiscussingwe mu Parliament mu rare cases Vianney bamutwale Ruzira afune bail chapter closed. You understand? In rare cases Vianney president amusonyiwe naye burden ya sparking a report nze njitwala sente ezatwalibwa yali ani Kazinda government teziri coveringanga. Okay, Kazinda ayinza okubanga agenze nakola obusibe naye omunyago gwakwenze nagwo. Jamwa nali naye mu block B2 B1 Jamwa yali avunaanibwa sente mmeka yange bw'owulira evumbi ly'ennyama eruziromanya Jamwa yatwisizaamu eggaali. He has been living larger in prison naye sente zaffe tezikolanga ki. So nze njagala spaces zino njagala kuyita abaganda bange nga basendagire generation yaffe twadvocatingire ekipya kana akalombolombo kati tukasoosowazeeko mu maaso nga tetunarecevinga lipooti eri speaker asooka atubuulire performance ya lipooti ewedde biki ebikoleddwa but focusing nja kukomyawo ebigambo byoyali omubaka wa Makindye mwami Simbwa yagamba tulekerawo okubuuza sente zaffe
zaabula zitya tubuze ssente zaffe ziriwa era bwe ziba nga zaabulira mu ngalo zo ne tukimanya nti kale ne bw'onooba oyina kijja we bakuziika tukitunde tukomyewo ssente z'abendi. For me, that is the conversation I would want. Nga tetunaba kubikula content ya Auditor General gye yatuleetedde kubanga waliwo n'obuzibu obulala. Tuwuliddeko allegations nti bw'otandika kubona kiwulira Igigi manya Igigi mukwano gwange yaliko mukama wange ebyofuzi bino byemmanyi Igigi aliko kuno ebikwe nabigi aga nti singa obeera mbwanjizi ne bakugamba onoonyereza ababbi ababba ssente za gavumenti bw'etandika okuwunyiriza eti egenda eyita mu buli ministry naye bw'eba etambula ng'ewunyiriza ate eyingira mu State House. So bano ba investigators baffe abatuwa reports ezo olumu ezituleetera naffe ba activists okubaako bye tukola tusaana tubagirewo ne environment ebalemesa okubeera thara. Office ya Director of Public Prosecution DPP because Parliament egamba tufe tukola recommendations naye tewaliwo azitwala mu kooti. Omusajja abaleetedde ssente zabbibwa kwa sasa nebayita ne evidence nekola kikatika tubuuze twalabanga bali mu Probia Bank of Uganda mujukiro oyo omukyale yali so what happened ebyo story yagura namwe banamawulire mutukuba enjawulo mutuvuga speed segirinya mutukomezeewo ko tukole reviews story yagwetya webuuze mukamba mukisonyiwamu story yagwetya webuuzeemu ku kya Dorothy Kisaka abantu baafa sente zaabula in between naye ate abantu baddangamu banamye tebaddangamu following a story nti baddamu what happened there after what's up with Kisaka yes what actually caused the fire in Kitezi nze era ngenda nkoowa kubanga buli wanabangawo ekibaba Mayanja mujje kakati tutese ku kino but abantu batuuka ne bakoowa kyovola by'obusiru bibanyumira kubanga stories zaffe tuziconcluding so nga tweyambisa report ya Auditor General mbadde nsaba tulewo some kind of advocacy nti tusooke tukole audit ku Auditor General's report enkadde nga tetunaba ku receiving ampi kati nnyo kembadde njagala okwongerako mbadde nsaba nyongereko kano nti Mayanja abuuziza ekibuuzo ekiri pertinent naye ate ffe ba auditor bwe tumala okukola auditing kitegeeza omulimu gwonna tuba tugulekedde Parliament bwe tugulekera Parliament n'obukiiko obw'enjawulo kati waliwo embeera ejjawo reports zino zibeera nnyingi n'otunuulira akakiiko nga Kosase nga ripooti zeyina okukolako nga entities 5 ekozeeko entities nga 10 kati zino entities ate ne zigenda omwaka omulala ne gujja kati zino ne zirekebwa ne zino ezikoleddwako waliwo amaanyi ate agajja ag'enjawulo tekibanga ababbi bawano bagezi okusinga ababanoonye bwe baakola audit omanyi bw'obeerawo mu Parliament abantu abasinga abalaba Parliament n'obukiiko bwa Parliament ng'oli akutte gundi Auditor General's report erowoozesa omuntu nti ono chairperson abuuza mugezi nnyo kumbe bino byabuuza Auditor General the pertinent issues ze babuuza kati golaba musajja kubuuza ku Bank of Uganda bakubuuza ku nnyonyi nokati ono musajja ateekwa kubanga muki naye ba auditor babeera baabi outlininga kati obuzibu bwe bujjira issue esigala nga Parliament ebagamba ekola bukozi recommendation then nekirayinga mu office ya president whether to take on the recommendation or to drop the recommendation byebireeta buno obukiiko bw'owulira bwa anti-corruption unit nti at least Auditor General mufuna omukisa ababbi ne mubalabirako mu Parliament kati wana temujja kubalaba ripoti ya akunguga nayo nga agitwala mu State House kati bwe obuzibu bwe tuyina era kuna eryawo nti sente zibbibwa okufaako obufi naye abazibba bagenda scot free. Okay, tukyagenda maaso ne program ya Voltage gaba masanyalaze genyine olunaku olwokuna essaawa ebeeremu yakawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze omubajja Luwedde Lilian era pano gy'oli mu kulaba Mwami Sendagire Muhammad okuva mu National Resistance Movement, Mwami Mwonge Vian okuva mu National Unity Platform ne Mwami Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom. Tugenda kuba tukugenda maaso ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ensonga yeeteeseganya eno ez'ennyo mu ddiiro. Egimu ku miwaatwa egiyitibwamu okukyusa obukulembeze mulimu akalulu
abamu ke bagamba nti kakati tekakyakola gwafuuse nga mukolo nti buli mwaka tukuza Ssekukkulu buli mwaka tukuza Ssekukkulu buvamira emyaka 5 tugenda mu kulonda newankubadde nga bagamba nti kano tekasobola kukyusa bukulembeze oba tekasobola kujjawo mwami Museveni. Weewaawo waliwo endowooza ezimu ezigamba nti munnange tugende mu nteeseganya oba wabeerewo enteeseganya wakati w'enjuyi bbiri abali ku ludda olw'obula gavumenti weewaawo n'abo abali mu gavumenti. Ensonga eno ngikomezaawo mu ddiro olw'ensonga nti ku mulundi guli twagiwa akadde katono nenga nti kakati kangikomyewo tugiwe obudde esobole okuba nga ekubaganyizibwako ebirowoozo. Era awo tugenda okuba nga tutambulira nsaba okozesa comment section teekayo endowooza yo nja kubanga ate ngisoma. Enteeseganya zino zisobola okukyusa oba zisobola okuleetawo enkyukakyuka mu by'obukulembeze. Ndowooza mukulembeze wa Democratic Party omukulu Norbert Mao ensonga eno yasooka okutandika okujoogerako mu mwaka oguwedde ng'agireeta nnyo mu ddiiro oba tugende mu nteeseganya kwegamba abamu ne bagamba nti ayinza okuba ng'akyogera ng'ayina ekiri ewala kye yasobodde okuba ng'alengera. Weewaawo abamu bagamba nti okutuula ne mwami Museveni ku mmeeza emu nga munnange eba nsobi y'amaanyi oba eba nsobi eri abo ababa bakikoze. Wetutambulira olunaku lwaleero mwami Muwonge njagala ntandike nawe ku nsonga eno. Nteeseganya z'owagira oba kalulu kuyagala oba gwe kukkiririzaamu? Ekisookera ddala enteeseganya tezandibadde mbi era nze ngwa eyasomako nkimanyi nti mu kuteeseganya muyinza okufunamu ebintu bingi naye ekibuuzo ne kijja muteeseganya ku ki? Waliwo omuwandiisi bamuyita Gene Sharp yawandiika akatabo From Dictatorship to Democracy okuva mu bufuzi obwefuga ebbi n'okuyingira embeera gy'oyinza okuyita ya demokrasiya. Gene Sharp ku experience gye yali ayiseemu ne patterns z'ebyobufuzi ze yali asomye mu mawanga ga Africa agamu n'amawanga ga Asia agamu agamba abadikiteeta bonna beefaanagana. Abantu abakola ebintu ebya nantagamba wako ne bannakyemalira bwe libeera bbeeri baba bayonka kulimu. Era yakugamba nti mu negotiations nakyemalira osobola okugenda n'oyogera naye ekibuuzo kyasinga okubooza nti bwe mugenda mwogera ku nsonga ki? Akugamba nti nakyemalira ku nsonga eza trade unions ebyo ensonga ez'abakozi ezo ensonga tisimanyanga iPod twagala okugyongera mu ssente ezo nakyemalira asobola okuziwuliriza. Kyobula Gene Sharp agaana abantu okusinziira ku experience gye yayitamu. Agamba ensonga bwe ziyingiramu mu human rights eddembe ery'obuntu the inherent rights zembeera nazo gavumenti zeetampa agamba kiba kya bulabe okwogera ne nakyemalira kubanga agenda kubanga takomya ye grip okukwafunira obuyinza. Naye mu analysis yange kanjogere ku nsi eye Kenya mu 92 mu kalulu akaggwa Moi keyeerayiza mwalimu kompyuta we eyayitibwa Kiruba. Akalu kagenda okuggwa kooti n'esala nti Moi akawulu yali akawangudde n'ekagoba just ku technicalities nga bw'olaba wano ebagoba akalulu. Abalamuzi abaagoba ne bagamba nti ne Kiruba teyajja bwe yali awaaba omusango teyasayiningako. Naye nga Kirube ebbanga lye baamusiba mu kalulu ffenna tukimanyi nti n'okulwala yalwala n'agongobala nga n'emikono tegisobola kukola ki tesobola kukwata peeni. Mu 97 ne bifuuka nga bye bimu patani n'esigala nga y'emu. Naye okuteesa kuno eno tekuteekwa kugenderamu bannabyabufuzi byokka bw'obanga wakubenchmarkinga ensi nga Kenya. Ogenda kulaba wano Uganda nti civil societies zaffe rate kwe zirwanira teziri aggressive okulwana okukyusa
tetunabeera na civil societies ez'enjawulo kubanga bw'otunuulira olutalo lwa Moi lwalimu bannaddiini lwalimu civil societies ez'enjawulo telwalimu bannabyabufuzi bokka kyova olaba nti ne we baatuuka baatuukawo naye kati ffe wano ezaffe bw'otunuulira ebigenda mu maaso olabira ddala nga ebbanga lyonna waliwo akikozesa nga scapegoat abantu ne balemererwa ne balowooza nti n'ekyokulwana tugira tukivaako katusindikeyo baneeno era ekisinga okubeera ekibi nti ebiwoziboozi bino bigenda okujja nga munaatera okuyingira mu kalulu n'akalulu nga mukavuddemu kinajjukirwa mu mwaka gwa 2006 Dr. Kalunkiza Besigye ng'agenze okuloopa mu kooti omu kwe yali yeesimbyewo ye yajja n'aga nti tugende tuteese overall as long as n'akalu kange tebaakabba basebaana ne banguwa ne bagenda bwe baava ne baga nti omusajja tuteesezza naye waayita wiikisi 2 nga tension zizonna ziwedde kubanga Dr. Kalunkiza Besigye forces ezimu zaali zimutuddeko ne tugenda mu maaso ebyo ne biggwa ne tuddamu ne tulaba wano Mao nga ze Lilian ekiteekwa okukweraliikiriza nze naawe bye bigambo ebiva mu Democratic Party kati nabadde ndabako pulogulaamu emu nga kuliko mbidde abaatusiigira ekifaananyi abaatugamba nti n'okulwana tetusobola kulwana namukadde akoye tugende twogere naye essaawa zino bagamba nti twalekayo yingini twagala kujjayo kubanga bye twakkanyizibwako oli tabigenderangako oba yalwa kuba bagenda bokka nti tebagendanga ebibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti ebyo bye bitutiisa because awo mwali badde n'amaanyi mangi ebyo bye bitutiisa nkugambye waliwo n'abaagenda ba presidential candidate okwali ba Bedi Bwanika basebaana bonna baali bavuganyiza mu kaluka 26 naye bwe bagenda nkugambye oli yamanya kumanyiraga nti tensioni z'akaluzi n'eno nzisappuresinze ntya era bwe yamala n'ebeera nga tekyali subject abo nabo n'abakola ki n'abejjako so concluding ogamba enteeseganya zino tezirina kye zisobola kukola enteeseganya zino eno zandibadde nga ffe abakkiririza mu kuguguba twongera okuguguba lumu nakugamba genda osome ku byafaayo bya Amerika yali eyagala okweyawulamu ey'obuvanjuba n'ey'obugwanjuba ne basooka ne bagezaako embeera ya diplomacy n'egaana we wajja omugezi omwaga nti abantu nga bakuteesa bateekwa okuba ne basooka ne bakubagana bwe bakubagana Sendagire n'awulira nti olutalo lunene n'olwo n'awulira naye temusobola kuteeseganya nga waliwo akyawulira nti akyalina state power oyo togenda kuteesa naye era amawanga bw'ogezaako okulaba states ezaali mu buvanjuba ne mu bugwanjuba bwe bamala okukubagana nga buli omu awulira akosezza munne ekimala ne batuula wansi ku mmeeza kati bannaffe bino ebibuuzo buli we bijja bamawanja baba beeteekateeka kulwana ne wabeerawo aleeta nti wait a moment lwaki tulwanagana n'omusajja bangi abaga nti ne mu lutalo bateesezaamu nzikanya nabo naye gwe ogenza okuteesa n'omusajja nga ku gurawundi obadde okola ki anti akalulu kalabika kaganye anti kyenkuga okuguguba tekitegeeza kalulu kyokka ne bw'otunuulira mu lutalo essaawa zino eno olubadde olwa Palestine ne Israeli kituufu bwogerezeganya n'emundu emala n'eseka buli omu n'amanya nti oli alina amaanyi noono n'amanya nti gundi ankosezza kyeŋŋamba bannabyabufuzi nze nsaba ekintu kimu civil societies zaffe okubeera enlightened zitegeere koze ennene naffe abaanoonya embeera ey'okuguguba naffe tugugube tugende ku mmeeza nga ku mmeeza tulina kye tuyina but a weak opposition essaawa zino eno bw'ogitwala mu kuteesa ng'oli alina state machinery buli kimu temulina kye mugenda kuteesaako kyagenda kukkiriziganya kubanga ne bannaffe aba DP bamaze okukulaga nti ebimu bye bakkaanyaako n'omukulu tewali kituusiddwako
Okay, nenzeza mwami muwonge. Mwami Sendagire nzeze uwo. Nteseganya oba kuteeseganya. Kyekimu ku kiringa ekitunuuliddwa okukyusa obukulembeze. Okusookera ddala njagala ntandikewo nti Uganda okuva mu ntandikwa yaayo kigambo kuteesaganya mu chain of administration oba okutwala obukulembeze kibadde kitya. Abazungu batufuga emyaka kumpi 75, okay, nga be batufuga be bali in charge. Naye abazungu administration yaabwe n'enfuga yaabwe teyabeerako yakwagaliza ate mwana wa muddugavu, teyabeerako. Bo administration yaabwe yali more of interested okutujjamu ebyaffe ebyawano okubiteeka ku leire biddeyo bigende ewaabwe babitunde oba babikozese mu factories zaabwe. So abaavaayo mu 1962 okubeera nga bateekawo embeera, okay, yes, tebayita mu mbeera ya kuguguba bugugubi, bayita mu mbeera ey'okuteesaganya, naye ate nga enteesaganya kwegamba ya muggundu nti bamala kulaba nti bonna bannansi beegatidde wamu. Okay. Wojja n'olaba abapresident be tubadde nabo okuva ku Muteesa, okay, n'Obote engeri gye yagiraba alwanamuko awo mu 1964 twabalaba. Wojja n'olaba Obote n'Amini tumanyi bulungi nnyo ekyaliwo omu yawamba munni. Wojja n'olaba Amini ne president eyaddako weesanga ng'okuteesaganya tekwali mu lulimi lwabwe eggwanga okukyuka. Okuggyako waneeno mu 1965 ndowooza we baseerabidde President Yoweri Kaguta Museveni we yagenda mu kuteesaganya nga bali Nairobi 1985 around that time. So kikyengezaako okuleeta ku ssaawa y'olwaleero aboogera okuteesaganya boogera okuteesaganya mu nsi eri democratic enough, boogera okuteesaganya mu mbeera okubanga abantu bakkirizibwa okulonda abakulembeze baabwe bye baagala even at the topest office ey'aba president. Naye aboogera okuteesa bonna batunuulira mu nkukutu erinnya President Museveni teribulawo n'ebyobugagga bye balina. Nkiddemu buli ayogera nti kuteesaganya nakimuvaamu wadde ng'ali ku opposition side mu nkukutu erinnya President Yoweri Kaguta Museveni n'ebyobugagga bye balina tebibulawo. Like it is so much binding in one or the other wobanga okoze investigations. Kandi kino tukitegere bulungi. Benyini baganda baffe aba opposition tebakoze kimala kubeera nga basobola okukunga abantu. Politics bamuzanye bulungi. Politics wekuba kuzanya. Omanyi waliwo we nabadde ng'omu antegeeza ku politics n'obukulembeze oba okulonda tebina bifaanaganira. Oli ajja n'agamba Sendagire gwani mu politics vis-a-vis akalulu oyinza kafuna otya. Ontegeera? Kati baganda baffe abali ku ludda oluvuganya bakakasizza ne banafuwa mu mutima ku nsonga ey'okunoonya akalulu n'okukayiga eri bannayuganda okubateeka mu ntebe. Ate kati akalulu kano bakabaddemu era ebibaddewo violence ebaddemu ogirabye ebirala bingi. Ati kyenkugamba ekirowoozo ekizze kyakutuula ku mmeeza emu kuteesa. Kyenkugamba tunuulira okuva we twatandika okulonda mu 1996 tunuulira okulonda okuzze nga kubeerawo akalulu kagenda okutandika okukyuka ebyo bya violence okubiwulira ennyo mu 2006 woba otunuulidde ebyobufuzi ng'omukulembeze omu then yali alidinga nga ogamba nti nono yalidinga mu opposition line politics wamuzanye bulungi ye omukulembeze ekyo kyamanye era kyategeera obulungi defiance nti woteekawo abantu ne beegugunga basobola okugjako gavumenti kakati that is the easiest way but not through democracy. Omukulembeze ono agaanye democracy okubeera nga akkirizibwa. Kankuwa ekyokulabirako nagenda Apache kiri mulira side zeeyo Mulango. Thank you. Ne wogenda mu Apache party esinga okubeera sounding ya UPC. Oshaka kyenkugamba waliwo ebitundu ebimu byoyingiramu nga ne NUP tebagimanyi. Mulimu ebitundu ebimu byoyingiramu nga NUP bagimanyi. Nteesa example ya NUP ndeta example ya opposition lines ndi abantu baffe aba opposition tebazanye politics amala akakasa bantu ba bitundu biri kubakkiririzaamu kubawa
kakati ekyamazima kiri nti okusigala nga babadde relevant in the history of this country kubeera nga bazanya politics owa defiance obeera nga bazanya politics owa provocation kati politics ono owa provocation politics owa defiance perhaps NRM mwenva wegezaako okubeera nga kwegamba nga egezaako to make things right in the state okutambula nga tugenda mu maaso kati awo ffe batulabanga abantu abakyamu ennyo ne batulabanga abanyigiriza ne batulabanga abantu abasiba abantu otega kyentegeeza kati nekyonoona the whole time political lines abantu aboogera ku kigambo kuteesa honestly speaking kati nga for example Honorable Mau wakireeta jona nabye Honorable Mau ng'ayogera ku General Salim Saleh nga is a long term friend kwegamba bamikwano bamukago kuva dda kyengeza kukati ndowooza okitaba naye ng'ate ono yabadde president wa DP era nga buli kisanja almost ebisanja bibiri ng'avaayo n'agamba nti ngenda kukola ki ngenda kwesimbawo kyekimu ne General Muntu gwe tulaba leero owa Party Alliance yes ng'oyagala okutegeera General Muntu ate nti ali different ku kifaananyi bannakampala kye bamulabiramu ne politics wa Uganda ate genda entuŋŋamu olabe conversation between General Muntu and the people who are in government abali within nga neighbor otega kyenkugamba ojja kulaba ngera almost bebamu nga the spirit of change nga teriiwo in actual sense wotunuulira bino byonna ebyokuteesaganya tebiriiwo tebijja bino ebyokuteesaganya abantu banafuye bunafuyi kutya nti President Museveni singa aba avuddewo abruptly perhaps kubanga akkirizagana President Museveni n'amala abruptly n'amala avaawo naffe wano tuyinza obutatuukaka ekyo kyo kikubuulira singa state eba teyenywezeza bulungi naddala mu nsonga za security one ekyokubiri baganda baffe abali ku opposition side nkimanya abamu balabidde wala balaba nti mu opposition mwennyini mulimu bannaabwe abakwatibbwako bamagulu meeru ng'ekigendererwa si kyakulaba Uganda reaching to another level ng'ekigendererwa kyakudistortinga kusaanyaawo buli kimu gwekimanyi nti n'ekibiina ekimu ku opposition kisobola okutwala Uganda leero for instance kale tugambye nga kyengeze negenda ku kibiina ekyo aba opposition ababadde nga balwana nabo okusinga be basookera ddala okusinga okutta nga naffe bakase tukyali eno bali I mean bino njagala kubeera honest ne tumala tulaba pate wano ne malaria obuyinza tugambe nga si NRM aba opposition bolaba balinga ab'omukago ate yo pate yesingira ddala okutta bali banne buli munabyabufuzi nga badde nga ali mu struggle gwe basinga okubagala okujjawo kakati tuli mu ages ez'okukyusa obukulembeze linagwe nabadde ntegeeza Mwami Mayanja ne Mwami Vianney nga mutegeeza nti kati politics waffe atambulira ku myaka gya President Yoweri Kaguta Museveni nga mugamba nti singa Kasirye Sendagire Muhammad sijja kuwa Lord Mayor leero kale tugeze President Museveni n'atatuuka mu 2031 God forbid abantu bamwe balowooza okutandikira okwagala okwesimbawo Uganda yate ebintu by'okwesimbawo ne democracy bijja kuba bikyuseemu buli mwaka okuyitawo not buli mwaka the removal President Museveni singa avaawo for now I want to assure you ne bano baganda bange abagala okwesimbawo ebintu bigenda kuba bikyuseemu okukyuka kwa gavumenti ebaddewo okumala emyaka almost 38 okay bano bavianye aboogera ensonga ab'amaanyi ku ludda luli bamuganda wange Mayanja ab'ensonga aboogera ku ludda luli singa bintu bikyukamu perhaps NRM nebanga si eri in charge bano basooka okunoonya kakati njagala malize nga ngamba ntya okusookera ddala kigambo kuteesa tekuli genuine abakyogerako bakyogera bakitya abakyogerako tebakitegeeza ekyokubiri mulimu ebintu ebimu ebireetebwa mu ggwanga lino oba ng'ozze wegwendereza politics nga bannabyabufuzi ab'amannya balina embeera gye bazimba sometimes kunoga ssente okuva wa President Yoweri Kaguta Museveni njagala okwebaza abakulu bano kubanga wadde nga bali ku ludda oluvuganya naye tulina kye tubayigirako nga Dr. Kizza Besigye resilience eyo gy'ayina tugimuyigirako oba oli awo aba n'ekifaananyi ate ekirala lwakuba nti era tumukwata ensobi nti fashion jajjiramu okwagala okukyusa eggwanga eyo yadiba dda tekyasobola kukola gwe weyagala saagala kwogera ku banopu batumazeemu amaanyi
for the fact that we twebeyisiza ku Segirinya. Well, you don't know what history can tell. Singa okufa kwa Segirinya kuteekebwa mu history kubana abasoma, that is already a gone case. No twagala kuddamu kujoogerako. Eringa etaliiwo actually. Ekibine, yes, ne singa kibine kyera kijja kino nsiba nkyogera. Perhaps abo tujja kuboogerako. Era nsaba muganda wange obasajja omugezi waati alina okubeera nga ali so strong enough obutaddamu nakwesiba mu kibiina ekifanaganako bwekityo. So ati kyenkugamba nti muganda wange omugezi waati singa alabira wala ku Uganda ne bannayuganda kye bawulira ku mutima okufa kwa Segirinya kwabakubyemu kwegamba bomundoze yakubwa mu Masataki. So njagala bannabyabufuzi kumuyambako manyono muganda wange njagala kumuyambako era njagala kwebaza Lilian bugumiikiriza bwoyina kubanga omugumiikiriza ebbanga lyonna lyomugumiikiriza naye ng'omulamu asimanyi bw'abadde ogumusindikidde bw'oba agumusindikidde oba yagutegedde naye ekibuuzo ekibadde ekikulu nsonga ya dialogue okulaba wano we tuli tuvuddewo tutya. Okay, second dose weddeko kati kyenjagala kitabo kifaananyi ekibuuzo nali nakitegedde and all what I'm explaining is about the dialogue. I'm simply showing you gwalako kuba gwatategedde nti dialogue eyogerwako benyini abagifrontinze balina issues era mu dialogue gye nkugambako bayinza okuba balabidde wala naye nga balabira wala ku myaka gya President Kaguta Museveni n'okubeerawo kwe. So dialogue eno eyogerwako ensonga yange era nstandinga eri famu bali mu kutya singa President Kaguta Museveni amala gavaawo abrupt Uganda ejja kuba it will be an open kwamba buli kibi kyonna kisobola okujja attackinga at the time. Kati okwo okuteesaganya kwe baagala kusaidia nga Sendagire tekusobola na kubeerawo nga mbo bennyini beetya nti mulimu bambega amongst them. Tekusobola. Neyanziza mwami Sendagire Muhammad mwami Mayanja njagala kujjawo ku mulama gwe tulina mu ddiiro olunaku olwaleero nsonga ya nteeseganya booli awamu balaba nti kati gwe muwaatwa ogutanagezebwako oguyinza okuleetawo enkyukakyuka. Enda kuwakula olutalo ku Fourth Estate temuyambye ggwanga lyaffe ekisooka ku byonna basebe ne bannyabo demokrasi tatonyanga nkuba. Demokrasi gye tulaba abukadde n'abantu babeera ne mindset ey'enjawulo. Kati gwe bw'oleeta omulamwa nti akalulu kaganye kakati dialogue gye muleese nga tulina abantu abalinga Sendagire. You are not helping us. Mane political contestation mu Uganda today twejjukanye kiva ku ki because nze ntandise okukaluubirirwa okujja ku zisho zino owenaalemu n'amala obudde ab'opposition banafu nnyo ab'opposition beerwana ab'opposition. Okay fine, what about your house? NRM in a mandate 38 years in power. Tetujja nakwejjukanya ngeri gye mwajjamu. You've been blessed with a golden opportunity. Eggwanga the greatest percentage ne subduing to your visions, to your administration. Netumala emyaka 15 nga ati tubadde n'abayeekera abayekera ne bagwa kubanga nze nakula President Museveni tasobola kutandika speech nagimala nga tayogedde ku Obote n'Amini. Obote n'afa n'Amini n'akola ki? Afa. Katonda n'amuwa Konya, n'amuwa Kizza Besigye, n'amuwa Lukwago, n'amuwa n'ani omulala. Nga Museveni naliko mu meeting emu nga Museveni waali. Museveni n'agamba era twali tumubuuza ku bya mirimu. N'agamba my vision generating amasanyalaze gatugalinga industrialization mawe emirimu. Naye omusajja oyo lukyamuzi entunulira lukyamuzi tawera kira na mutano yalemesa Saabalwanyi yatandika okulwana e Mozambique yamulemesa okukola amasanyalaze. Nali ndi mwana muto ebiseera ebyo nga sinaba kugetinga insights ziri deeper kati wenkuze nenkitwalanga point lukyamuzi Katonda amunkumidde ntuddeko naye nsuzeeko naye kiro kyonna ne tuteesa ku bintu ebyo ne mpuliriza ne President Museveni ne ngende jinja. Lukyamuzi yagaana Museveni
okutampalinga with the Owen Falls Dam agikoleko extension. Lukyamuz yalina scientific evidence nga ba architect ba aba designinga gundi eyo abarasha aba designinga damu eyo bali batunuulidde floor y'amazzi ago nga si kyamagezi kola ki, and indeed bwe bakola extension ku Owen Falls Dam masannyalaze ne gakyankala. We got the first crisis mu masannyalaze era nefuuka bottleneck to industrialization lwakutampalinga with Owen Falls Dam. A company gye baleeta okukola piloting study oku-advising a president on the alternative yali advising the sites endala 9 instead of okwata one tugende wali but President Museveni wali nti tebamuwabula n'atampalinga ne Owen Falls Dam waliwo akasente kaali kava mu simanya because ebita development bank sente ne tuzirya mu loan naye sente ne zitakola kyetwakola ki ntegerekese. So akudda ku mulamu bwe tubanga tuteesa ku kigambo kye bayita dialogue before you get excited of your political party soko visualizing Uganda bwoti tugambye nti olwaleero head of state ali mu Middle East. But I read in my story books that once upon a time we gave aid to Saudi Arabia. What is the news today? Our president has gone there with a big bowl to beg. And when a patriotic debate about dialogue, banange dialogue kintu kya bugunjufu mu Genesis Katonda agamba let us make, that was dialogue. Let us make. Because he had power. Kankole, let us. Mchala Lilian, nayogera nga ndi ku sheni. Dialogue terina kujja simply because tugenda mu kalulu. No. Nakugamba nine eggwanga lwakuba ndyerabidde sibitunuddeeko leero nga nzija ate ng'omulamu agusindikidde ate nga nagulinamu passion. Nti bo bwe bazuula eky'obugagga ekifaanagana ng'amafuta. Naga nti waliwo era omusajja ga nti ebiseera ebisinga buli we mufuna eky'obugagga ekiri rare kishapinga political and social welfare. Abo bo kyekyabatwala mu dialogue. I think it is Botswana. Okiwulira? Naga nti tufunye diamonds in large quantities and gold. Abazanya kati eggwanga lino almost liringa ddungu. Tukole tutya? Ne bafuna statesman omu n'abaga nti sente zino kubanga tujja tuukanga ebirombe bikalidde. Naye sente zino tuzinvesting mu kyobugagga ekitagenda kalira ekirigasa generations and generations. What did they do? Sente zisinga obungi bya bulamu. Sente ey'okubiri byanjigiriza. Okiwulira? Era bw'osoma mu rankings za Botswana mu aspects ez'ebbiri bali top notch. Kati nga tetunnaba kuwuliriza mboozi frustration za Mao na biki tusooke twebuuze mu all our development aspirations mu bye twesuubiza nga Uganda. How have we performed? Do we need to pause tukole self reflection to taking a trajectory empya? Nakugamba wano nti President Julius Nyerere eyali advocate wa African socialism kyeyayita Ujama Tanzania yakigezaako n'akigezaako. Some writers have argued nti bambi we yakigezaako nekimulemererwa because he was surrounded by terrible external forces ezitamukkirizisa kubeera na environment esobola okufukirira ideology ye taking a route. Owulira? Naye bwe yatuuka n'alaba nga forces ezo zimuyinze tiyalina opposition internally. Naye agamba nti I think this thing is not working. Niyetondera Abatanzania. Era n'abagamba I want to pave way for new leaders, new ideas to take root in Tanzania. Tanzania is stable. President alaba wano twali era neona aliko Suluhu. Samia Suluhu. Ava e Zanzibar. Zanzibar would be an independent state. But it is no information just no, don't. Kubanga Suluhu gwayogerako yakutte opposition munne mu Kenya.
Olitega chengamba. Kati is that the kind of state you want? You are talking about? Tugende maaso mu Mayanja. Nakugamba kuba nkusinga obukulu. Sometimes olabanga ngezezaako okukakana mu debate eziri patriotic in nature. Get a pen and a book. Write wofu takkiriziganya nange come when I have done. Kwa kati mbadde ngendo kugamba obinseseza and you are happy about it. Atinga bana bo ku TV kuno kwe bali. Mayanja tugende maaso. Badde nkugamba nti kubanga Lilian, we don't need dialogue today. Oh. Uganda was premised on dialogue. You can go back to our pre-colonial times. How did the British call this place a protectorate? Mu Uganda byombi tubikoze tulwanye ate tuteesezza. Temuvuddemu kirungi. Tosobola gante muvuddemu kirungi si bwe tutibwe twali 50 years ago. Tujewo omululu n'obusirusiru Besigye bwayogera nga atudde wano mu studio zammwe nti apparently obugwagwa mu Uganda kati buli mu larger quantities. We need to have dialogue. Kuneisa yaffe. Lwaki tuli unique. Tuli amawanga I don't know how many. Balirwana baffe Rwanda bali amawanga abiri. Bogera olulimi lumu. Bali emmere y'emu. Almost basinza byebimu. The last time beesala ne bakulukutira ne tubalya ne mu byennyanja eggaba. Nze ebyo byebimu ku binsirisamu ne ngane Uganda yanjawulo kubanga kati nakawa jenva wali abalugwala abakakwaba. You understand? But we live, we cohabit. It is through dialogue. Era omulugwala ajja n'asenga mu kitundu n'akutunuulira n'omubuuza olwaleero olw'okuba tabitegedde n'atakuddamu. But after some time, Mama Mayanja zisiibye zitya. So we cannot decampaign a tool toward existence in harmony okumala ebbanga ddene. Fe abatudde wano tulina ku discussinga areas and challenges against dialogue. Nga tetutaddeemu individual Museveni, Mao and what have you. Oba kiwulira twakola constitution. Yes. Viana jakwajowenga nti it was after fight 1980 up to 86 and other subsequent fights. Naye spirit yokola constitution era kwali kukanya mu dialogue. Era nze constitution eyo abamu bagivuma nenze nsoma preamble nengenda nebaka. Because nga tujjukira bulungi nnyo. Ekiyiwa Musaayi ne bagezaako n'obimenya. Kati katugende kusuula empya. Era President Museveni yafuna ekirabo. Kubera omukulembeze avuddemu project efaanana bwetyo. Constitution yeyo olwaleero bantu bameka abagirinako question marks. Don't we need to have another conversation about our constitution? But a constitution is derived out of dialogue. It's about compromise, give and takes. So nze ndowooza nti dialogue olwaleero kyekyandibadde ekirabo bannabyabufuzi ne ba stakeholders abalala kyebandibadde bawa omunnayuganda owa bulijjo. Nga obudde buno twandibumaze tudiscussinga challenges eziremesa ki. Njagala kumaliriza ne Vianney again nti wabaddewo attempts ku dialogue. Nze bwe mbadde nsomesebwako about non-violence, dialogue is a wonderful tool. Okiwulira ne bagamba the environment must be favorable for dialogue. It is not true timulina kusooka kweraga lyanyi mulyoke mujje muteese. Kizibu okujja kuneeza kwe bateeseza ng'okugulu tolina ne muteesa. Kyetaagisa bwetaagisi tubeere twenyikire mu mutima gw'obunnayuganda. Tukolerere Uganda nga siffe tugenda okugifunamu wabula abaana baffe. Kyenva nteesa nti buli omu waali mu makanisa twetaaga okuddamu okwogerezeganya. Ffe mu masabo twogera. Mu busuubuzi president government erese enkola ya IFRIS abamu gye bayita omusolo kubanga
Uganda Revenue Authority tevuddeyo kugibannyonnyola nti eno nkola si musolo. Ne baleeta paralysis mu Central Business District, obulamu ne bukaluubirirwa. Twetaaga okuteesa. Oyadde yogera ku lukiiko olwakaggala w'Emunyonyi. Olukiiko lwatunuulidde emmere. One of the challenges of this continent, terina a lot of agricultural potential. Naye era eriko abantu abafa enjala. Wakiwulira? That was dialogue taking place. It wasn't about Mao. Abakulembeze batudde nga bagamba tukole tutya okulaba nti mu South Sudan tewaddamu kubaayo baana bafa njala. Somalia, you see, against other challenge, kale babeere nga tebasomye naye nga bali emmere tebafa ki njala. We need to have this dialogue in our politics. Sendagire, national resistance movement that took guns and sacrificed abantu emitwala 5 ewammwe eruweru. Bwebanga editoriatinze ku internal democracy nga conversation about a transition within is only reserve of the military, notula wano n'okudaalira ku by'okuteesa neyanziza mwami Mayanja sana kufanga oyimiri ekisookera ddala siwakanya dialogue naye ngamba tulina okugenda mu dialogue nga waliwo ebikoleddwa kubanga wogenda mu dialogue ng'ogenze oli munafu manya ogenda kufuna compromise era nenkubulira abakulembeze abazze babeera compromised nenkulaga ne bana abasembyeyo nga nabo bali compromised naye ng'ate balina ekiruubirirwa n'okugamba nti bwe tunaagenda ne twogera n'ono bino binaatuukawo. Ekisooka liriyani saagala twerimbe gwe twogera naye tusooke twemu examining tunoonye babadde abwangala nabo bamuntu tubanoonye bakiza Besigye tubanoonye tubabuuze muntu ki gwe tudiringa naye. Olunaku lumu omulamuzi George Kanyamba yakyalirako mu M7 bamukyalirako n'amugamba nti mzee obadde weetaaga okubeera ne inasaakoyo enaku advising ng'ebintu byonna byokola. M7 n'aseka bwe yamala okuseka n'agamba nze siina mukwano ngali ne Kanyihamba bwamala omukyala akyaliwo Miriam Matembe amunyumiza amugamba nti omanyi George Kanyihamba yabadde ngamba nfuneyo naye nze siina mukwano. Ne Miriam Matembe eyali alowooza ennyo nti the blue eyed girl ti mukwano gwa muzeyi ne muzeyi teyamulaga nti mukwano gwe. Kyovula ngamba tubatunulire bali ababadde naye mwami twekizamininga omuntu gwe tugenda okuteesa naye ahintinzeeko nti okwekuba kwe mulimu tekubaganya kugenda mu nteeseganya. Okwekuba n'abeekuba bajja kubeerawo. Kyovula nakugambye nadde natandikidde Kenya ekizibu we bakimala nga Mwai Kibaki amaze okukwata obuyinza waliwo ekibuuzo ekibuuzo nga tekiddiddwamu. Kyova olaba oluvannyuma lwa okuva oluvannyuma lwa 2022 Kibaki agenda mu kalu ka 2007 kalimu abantu abafa. Kenya yayiwa omusaayi naye weeyiira omusaayi ne bagezaako okwexamininga ebibuuzo ebyali ebikulu. Kyova olaba abantu eyali chairperson akakiiko baakayita the Kurigore Commission. Kurigore yali mulamuzi nga ba South Africa ne baexamininga ne bagamba nti ffe tubadde part of the problem tufuneko ne bana ab'ebweru bajje batuyambeko. Ne baleeta n'omukyala yali omulamuzi Tanzania ne bajja ne bagattako n'abana Kenya abaali tebali bakola byabufuzi. Kyovula abasakaasa yonna bweggwawo abaali ku opposition n'abaali mu gavumenti bonna bafuna indictment. Kyovula walaba nga ICC eyita Ruto, ICC ng'eyita Uhuru Kenyatta. Kikyenkulaga tuteeka okubaawo ne resistance gye tugenda okutandikirako. Ono gwe tuzannya naye mugenda okutuula naye olunaku olumu twaswala nnyo abakulu ab'ebitiibwa ab'ebibiina ebyenjawulo
balinda muzeyi Museveni mu meeting za IPOD yabatuza okuva ku makya yajja kiro such level eyokumalamu kubanga bw'ojja ku mmeeza nga twagala tuteese tukiriziganye nti kati ebitiibwa byaffe ebimu tubirekeko ebweru naye goze abantu abatuuzizaawo nabaga nti temwalidde emmere temwanyodde kacyayi oyo omuntu gw'oyagala okugamba Vianney nti yangu wayambala engatto tugere tutaese naye nzikiriza nti okuteesa wonna kubaddewo ne mu formation nekye saagala tululinge out kwokulwana kubadde tekuyimirizibwa abagala okuteesa bagamba ba Vianney nti temugezaako kulwana tugere tuteese n'abagala okulwana bagamba bali temugenda kukola ki naye ng'ate bino ebintu tusobola okubikolera wamu njagala kuwako ekyokulabira bwe tugenda Emosi conference yonna ne gye twalwa okuteeseganya UPM yali waneeno ng'etokosa mundu amawanga gano ag'abazungu agatufuga obumbula ne bwe twagenda mu Lancaster gye twaggwera mu Lancaster abala baali basigadde wano nga balwana era ojja kubuuza ekibuuzo ekikulu ba Aike Musaazi bafuluma batya ebyobufuzi kubanga kwali kulwana kujja okutegeera ebyobufuzi omuvubuka eyali ava mu bikajjo amalirize nga naye Obote aze ku political scene waliwo be baggalirayo tugenda mu nteeseganya kuggalirayo balala oba tugenda kuteesa n'okutunuulira ekifaananyi eggwanga eddene nzikiriza nti bingi bye tusobola okuteesaako naye tulirwedde okwerekerezaako gwojja naye tayagala kwerekereza neyanzige mwami Muwonge mwami Mayanja nsaba onzike ku nsonga eno y'enteeseganya oba ya dialogue nja kunzika ne mwami Sendage nze ndowooza nti we can have a conversation about our dialogue naye nze waliwo bye tufiirwa bwe tugenda mu nteeseganya tetulina kye tufiirwa kubanga kiki kye tutakoze fe olugero lwaffe olusinga obuwanvu kubadde kulwana era mu East Africa tuli banjawulo olw'olugero lwaffe olwo naye baluli twali tusobola okulwanira mu bibira kati ekibuuzo kiri nti kutuna otudevelopment otw'osulujju ate otw'obusanga tutusaanyeewo ekyo nno kikwetaagisa okuba nga ebikuleeta mu politics si ggwe kufunamu ebyobuntu olina okuba ng'okkiriza nti wano weewaffe we banziika era n'abaana wange we bagenda okukola ki n'ocontributinga ku Uganda ki abaana bo gye banaakola ki nzikiriza nti President Museveni issue naye ate nzikiriza nti bwe tuba twagala okweyongerayo mu maaso ng'eggwanga sometimes tulina ozibirizaako eriiso erimu tukeera enkya nga twebuuza singa President Museveni tazuukuka ekiro ky'olwaleero what next nze kyenva njagala nti saagala muntu ajje ayogere ku dialogue ng'atunulira in the interest of okukyusa obuyinza kubanga nze ndowooza nti obuyinza buli stagnant olw'ensonga nti bannayuganda bwe bati bwe bakola ki bwe bakyayagala abannayuganda lwe bakeera nga balina ligimu gye bakooyi bye bakola byali ki byali bingi kino nkyogera nkirumiriza nti yadde nga President Museveni akyayiddwa nze ku polling station we nnondera baba akyasobola okufuna obululu 10 ku Basoga stage A to M najjawo obululu 10 sisobola kwandaratinga opinion y'abantu abo 10 mu sseera ey'emu naye mbabuuza ebibuuzo nti bwe tuba tumuwadde byonna aperformings atya ku lugendo lwaffe ng'abantu eggwanga lino so nze ŋŋamba nti debate ebeere wide debate ebeere ku kyamateeka era lwaki nina interest mu conversation egenda maaso mu kitongole ekiramuzi General Court Martial visits z'abaloyeri Chief Justice the developments mu law society kubanga amateeka kitundutundu kya byabufuzi bwaffe gafaanana gatya olumu aba opposition tugamba
kooti zitukolera bubi era n'abantu ne bagamba kooti bw'oba tolina ssente tokola ki towangula waliwo abajjayo obuwanguzi. You understand? So twetaaga ng'eggwanga okuddamu okutula twebuuze twetaaga ekitongole ekiramuzi kyeyise kitya. So nze nzikiriza nti Vianney okumala ebbanga ddene ndowooza okuva Museveni lwe yajja tulowoozezza tukuze tuwulira nti abasajja bakwata emmundu 27 ne bagenda ne balwana ne bawangula. Batugamba bawangula Obote ate nga bawangula Tito. Oba kitegedde? We have listened to one side of the conversation which is war. We have not discussed dialogue. Lwaki? Nti bano we bagenda was it Moshi oba Nairobi? Mukuteesa bagenda sibe esimbu bagenda kusanyusa bapatanazi baabwe aba CIA abaali babayamba mu lutalo but silently here bagenda maaso n'okulwana. Kati ekirungi nti bannansuko bonna bakumpi bafudde baweddewo kati Otafire ye second in command. Obadde okimanyi muhayirako ey'ensiko kati Otafire ye second in command. Nze ndowooza nti omugigi gwabwe gwali gulina okujja gukola ebyo gukoze. Naye kati tuddemu tuprojecting Uganda emyaka emirala 5. Tukyasobola okusigaza mindset eyo yaba ndowooza tulina kuteesa okuteesaganya tukukuliatiringire environment. Sendagire bwe tubanga debate ya kuteesa totunulira Nobert Mao. Totunulira Mayanja, tunulira Uganda oteese ebirungi ku lwa Uganda. Katonda abanjagalira. Nsaba onzike ku nsonga. Yes, okusookera ddala baganda bange bagedde bulungi nnyo. Naye njagala tukkiriziganye nti nno okuteesa ne President Museveni naye akinyumirwa. Era iPod teyali badde mu nsinga Uganda. Naye ebeeramu kubanga President Museveni naye ategeka. Olabye ng'ebibiina ebisinga bishaninga we okwetaba mu mukago ogwo. No. Olw'engeri gye babadde bayisibwa. Wotunuulira iPod ate bangi kyajagala otegere nti no politics kati atambula agenda mu maaso. Uganda tutudde ku katebe akalindirira transformation, akalindirira enkyukakyuka. Kyetuliko kyetulindirira. Era bonna ba players abali mu politics, whether ba opposition, abafa mu NRM, lw'abantu kutya kukyogera. Naye Uganda tuli mu mbeera ey'okulindirira enkyukakyuka egenda kujja etya. Kati Mwami Mayanja nalinyumiridwa nnyo okuteesaganya kubeere nga kwetoololera ku nsonga ya mbeera ya kukyusaga yokugamba president wabanga wakuvaako mbeera ki eyinza okubeera waawo. Ekintu ekirungi ekiyinza okugasa eggwanga all at well. Naye nekugamba mu submission yange nti ebyo byonna byali baddewo ngera bitambula bulungi. Naye obuzibu abantu abatembeeta ensonga y'okuteesaganya bo bennyini bakyalinamu obuki bakyalinamu obuzibu. Kati kankwe ekyokulabirako Mwami Mathias Mpuuga. Ne kano nako njagala nkayiseewo nga mpabula speaker of parliament. Nti Speaker of Parliament alina okuba omwegendereza ku politics ali on play. Kubanga buli mawulire we gavaayo ne galaga nti no speaker akukuta oba oliawo ne Mathias Mpuuga mu mbeera emu oba endala kigenda kukuyisa kigenda mukola bubi in future. Kino just njagala kiyisaawo buyisa. So abakulu bonna kubanga kati speaker waavaayo mu mbeera efaanaganako weetyo kiba kiraga nti alina amaanyi mangi almost agasobola okuplayinga politics here and there ne bantebe ya president. Onteka kyenkugamba. So kumulama gwenteeseganya. Nsaba speaker wabeere mwegendereza mukwano gwange Anita Among. So mu nsonga y'okuteesaganya wabeerawo interests. Wabeerawo abantu abayita abantu bannabo okukuŋŋaana naye nga nabo balina hidden interests. Kakati abantu abayite okukuŋŋaana okwo okuteesaganya kwa Uganda y'enkya nkiddamu bonga badna bakutiriira amongst them. Tebanaba kugamba webahaga tebanaba kwewahaga ya ntuufu eri real. Okusookera ddala balina okubeera kimu mu nsonga ya Uganda n'eddoboozi lyabwe. Olwo ne bakonfrontinga president ng'ensonga zaabwe ziri ku same page. President aganangako bantu kuteesaganya nabo. President ayagala nnyo kutegeeza kyovala nga yayita Mawu ne batula ku the same table. Ate nga si Mawu yekka ne UPC wabalaba. Bitandise okuvaayo biraga nti kye bagendamu ne bebakkaanyaako ate si bye biri mu kukolebwa. Walabyeko Mawu nga resigninga.
Have you seen Mao resigning? So if you have not seen Mao resigning, olabye aba UPC bavaayo ne bagamba President Museveni walabyeko Betty nga ino kwemulugumya kuwatudde. Kakati okuteesaganya kubaddewo. President Museveni naye yateesaganya ne Moses Ali. Yensonga lwaki Uganda tutambudde fa up to now weno wetuli. Okitegeera naye sijja kulwawo sijja kugaana kwogera nti baganda baffe for example perhaps oyinza okusanga abantu bonna boogera kuteesaganya nga NUP yateekyesambye ebbali. Otega kyekugamba nga yeteri interested ku the same. Kati kiba kyetaaga eggwanga abantu babeere nga batisa kimu ng'ensonga si yakulwana lutalo. Wabula nga ensonga ya planninga perhaps president singa abavuddewo mbeera ki Uganda gyesobola okutambuliramu nga tuli mu harmony ng'eggwanga lisigadde in peace ate eggwanga lisigala nga litambula ligenda mu maaso. Neyanzege kati nako njagala okwogera Kasirye Ssenagire Mamadi zijja kusobola okuba Lord Mayor w'ekibuga Kampala ekyo tujja kukyogera. Akantu kenzijukidde ebibiina bino bwe byali mu IPOD meeting yasembayo ndozi yali diri esembayo Museveni mwe yatuula ne bamugamba poliisi tulemesa okutambula n'agamba ngenda kukikolako ne bagenda ku nsonga ey'okubiri ne bagamba ebibiina birina low funding n'abagamba kati ffe nga gavumenti katwongeremu ssente ku bino eno ebibiri ekyokwongeramu ssente yayongeramu era ebibiina bifuna ssente ze byali tebifuna luli naye kiri eri kyasigalawo kyova olaba nzikanya ne Mayanja anti kyekijja nkulaga nti mu dialogue ebimu osobola okubifuna ebitalina kye bimukyusaako osobola okubifuna naye bino ebisiretaninga existence ye ebyo byo abitunuulira nnyo. Mubadde mutalaaga eggwanga nenyimiriza gye batuyimiriza wagiraba kubanga twalina okugenda egundi eno era n'aba FDC ne bakola ki ne batugamba naye nzikiriza nsembyeyo kano eno eggwanga lino liri bwe guba mukono liri mu mukono gwa Museveni ogwa ddyo okusalawo kuli eriye either okuleka eggwanga lino lyeyongere mu maaso n'okukola ebyo ebiyinza okugoberera mu dialogue oba okugaana dialogue ey'ekisajja kikulu alemeze Uganda wano Uganda egenda kubbikira. Neyanziza abalabi baffe abalungi Brooke Williams kikomeko balinyo kubanga olaba njagala kubebaza mwenna bapanalisi baffe olwaleero nammwe abalabi mwebalenyo mulolire ddala ne ttiimu gyenkoze nayo olwaleero mwebalenyo mwenna gwetufunde gwe mukoze wano sigenda kubanga nsokkawo njagala kubaagaliza ekiro ekirungi tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.